Sabbiiti ewedde poliisi yakwata n'okulemesa eyali ssentebe wa FDC Dr. Kizza Besigye olukuŋŋaana lwe yali agenda okukola mu kibuga ng'anoonya obuwagizi. Poliisi yategeeza nti ono teyalina lukusa kukola nkuŋŋaana zino kubanga ssaabaduumizi wa poliisi General Kayihura yali tazimanyiiko. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga ategeezezza nti oluvannyuma lw'olukiiko n'abakungu okuva mu kibiina kya FDC, poliisi efunye okukakasa nti baali ku mulamwa mutuufu era ku mateeka g'ekibiina. Okuddirira poliisi okulemesa Kano Dr. Kizza Besigye wiiki eyo yaggwa okugenda mu maaso n'enkuŋŋaana ze nga twali twetaaga okwanjulwa mu butongole n'okufuna ebigendererwa byabwe. Olwaleero ku makya tusobodde nga poliisi okusisinkana akakiiko akavudde mu kibiina ekya FDC era ne tutuuka ku nzikiriziganya okuba nti bajja kusobola okutambulira ku mirembe n'okuba nti basobodde okujjuza ebisaanyizo ebyabadde byetaagisibwa poliisi. Enanga agamba nti zino si nkuŋŋaana za kwebuuza ku balonzi wabula za kunoonya buwagizi wakati wa ssentebe w'ekibiina General Mugisha Muntu n'eyali ssenkaggale Dr. Kizza Besigye. Wabula era mu ngeri y'emu ategeezezza nti poliisi terina mutawaana na nkola za mwami Amama Mbabazi ku nkiiko ze senga abeera agoberedde amateeka g'ekibiina. Twavaayo bulambalamba ne tubategeeza nti tetuwakanya kya Honorable Amama Mbabazi kwesimbawo ku ky'obwa pulezidenti naye ng'ate alina okukikola ng'agoberera amateeka agafuga eggwanga lino. Honorable Amama Mbabazi awamu ne Kano Kizza Besigye bye baali bavaayo nga balumba ssenkaggale wa poliisi okuba nti alina oludda lwagwa si bituufu. Ebyo bibeerawo just kutabulatabula na kuwuddiisa bannayuganda.